Finally. Kati ngambe good morning, good afternoon. Era denyabo. Era dezewo. Yeah, nsanyusa okulaba. Nankusanga. Wabadde obunkenge bungi. Amidst binebirala ebinfuula busy. Obeera omanyi olina ky'olina okumaliriza. Ate abantu abamu ngaffe. Tulina obunafu. Obunafu. Abamu batera okundabanga abaganye nekyemba sisobole kumaliriza mba nkyewalira ddala. Kati kyosazeewo okukola owulira ng'okukakana ng'omaze okukikola. Kati tuba n'obuzibu nti obeera restless nga buli kaseera oli kwekyo. So kati story sharing I think a month back. That is it was early May. Yeah. Early May. Yes. April. Yes. Okay. So India. Just say hello Elia kulaba. No one kubadde yakulaba neta ekyokuba nga takulaba face si kyekikulu si kyekikulu wano. Yeah, say hello. Anange bampuliriza mwenna, how are you doing? Na sharing and was a story and I think it was in April. Munansonyiwa abasinga siri perfect nnyo mu Luganda. That's why I've said singa ngatamu Oluzungu. But nakomyewo, thankfully. So just in the back. Yeah, by the way, true. But at least when nakufuna so can mpuliriza stories zo nganziraba ku YouTube. Thinga maneka tinamba njijewa. Yanjirabako ku YouTube. But ngamba yintuufu oba. So kyenakola nagenda ku Facebook. Ngamba let me send a message. Immediately, by the way, there was a white hour, there was a 1 hour. Nonziramu. Ku Facebook? Najija ku Facebook. Nekusindikira message ku WhatsApp. Immediately, it was after 1 hour or even 30 minutes. Nonsindikiramu nonziramu. Ngamba Kati abasinga bambi awo bamfunyamu obuzibu bw'otamuddamu amangu. Era oli akozesa kigambo mbu nsosola. So zaasosola alondamu mubaddamu okusinziira ku ki? Takumanyi takulabangako. Kati nonde nga nsinziira ku ki? Nozanze gwali mukisa. Waliwo eggaali awo oba saayagaliza maama we mazaalibwa bambi. Ngenze enzuula sibanyiigira abantu olumu nga bwe mbagamba nti nze njala entabiro. Bwe mbanyumiza ebintu bye nsobola okukola olw'enjala weewuunya. Introduction can be just ebintu be happening within a week. Yeah. Nali waliwo omuntu gwe nakubira nga alina ebintu byalina okunkolera. Naye ndoza yali atawaanya naye nga namumanyira nti oyo mbeera ze tafaayo omukubira essimu waliwo omuntu gwokubira essimu nga tafaayo kati bwe najja muyita naye ng'alinga alowooza nti anyamba byami ate nga nze nzemuwa ssente ze. Nsooka muyisaamu eggaali awo bubi nnyo. Kati bwe mmaliriza bwe nti nenga wait enjala ennuma. Kati ne mugamba nti omuntu ono anyiizezza emirundi mingi ekisiŋŋaana ogwo ne ku olwo zeefuze kubanga njala. Yesterday night nabadde nina wendi amakubo ga Uganda kati mumanyidde ku makubo ag'ensi ezikuze. Naye amakubo gano galaba n'osanga ng'ekkubo lirina kutwala motoka emu n'osanga emmotoka nga zikoze leeni 3. Kati nabadde nzija oli ng'ajja ng'avudde mu kati ng'ali mu kukola leeni ey'okusatu. Nenzija ne muyimiriramu bwe nti. Nenza nyambusa endabirwamu naye n'ayambusa ne tubeera awo. Kati nangamba no Museveni si alina bitukolera bino byekolera kino nakyo tebagenda kikusomesa busomesa wa traffic emmotoka okkubo lifunze kati nganze ate nina kwenyigiriza eno naye alaba akoze leeni ya kusatu. Kati ekimu ku byanumye kyesijja kwerabira bwe namutuuseeko nampita erinnya ekyokola gayi mumanyira okumanya kituufu n'ate n'ensobi ebansobi obuze bubi. Naye era bwe namaze nga enjala ebadde nnyo. Singa teyabadde enjala nga ndi mukufu. Nze manyi okutoleratinga nonsense. Kati lwaki njogera bino nti abantu abamu
bareactinga nnyo olwokuba tetubakozeeko nga bwe balowooza naye emabega waabwe babeera n'ebibasumbuwa ebirala kati omuntu yenna agwa mu mbize aba agenda kuyisaamu eggaali so olumu mbapadoninga naye nga njala okwongera okibategeeza baswiti nti tewaliwo bwe ŋŋenderera nti ono ŋŋenda muddamu musigenda muddamu ne kambabuulire omuntu yenna Katonda gwe yategeka ng'agenda kubanga akola ekyo kyalina okukola mu bulamu obwo trust me, God will find all means. True. So kati oli tubadde kukiri ng'agamba nti abantu balowooza mbambi fake nze creating stories abamu ne balowooza kyobola ebintu ebinvolvinga ssente byombi walira ddala ojasanga nga mu myezi nga 6 nga mubadde mu story emu eyeetaaga okuyamba omuntu financially kuba saagala muntu kumanyiriramu ekyo kati oli ajja alowooza nti lwaki kati bwamulesa tamulaze face wibanga byamazima bibanga byamazima omuntu waba taanaze face that privacy buli muntu ebintu byetukola si bye predicting what will happen in the next nearby future. Obulungi obuli mu kubeera n'ekyapa nga kiri mu mannya go n'okikwata n'okitereka oba okiterese mu banka oba okiteresezza balooya bo oba okiterese nga gwe omuntu mu nnyumba yo obulungi obukirimu ekinga ekyapa ekyo kiri mu mannya go obwa n'obwannannyini era ekyapa we kiba kisoma Beatrice nga naawe gwe Beatrice n'erinnya eddala egganda erinnya lyo buli omu alina amannya wano oba olina 3 oba 4 kiba kikyo nga kyannannyini. Naye kati tugeze ogenze mu kampani endala oba oguze ku maama wo mukwano ne waaba taata wo n'omugulako ekyapa tubeereyo ng'oli comfortable munze nagula ku taata wange kasita ekyapa kiri mu mannya ga taata wange taata wo omumanyi nga taata wo naye waaba alinayo abaana abalala okimanyi nti munnange ekyo ekyapa kibeera kya taata wo n'abaana be oba ne bakyala be bwe kiba tekinnadda mu mannya go mukwano toba na bwannannyini ku kyapa ekyo kigende wala akyogerako si yakireeta naddala nga taata avudde mu bulamu bw'ensi oyinza okufuna obuzibu oluusi ne baganda bo oba ne bamaama bo simanyi oba oyina bameka naye ebyo bibaawo mu bulamu bwaffe bwe bulamu bwe tutambuliramu so nsaba mukyuse ebyapa ebyo nange kennyini sagala obeera comfortable ogambe omukyala wa Dembero yanguza ekyapa era mwesiga simuyinaako buzibu mukwano wenkuguza ettaka n'okwata n'omalayo bulungi ssente yo mba nnina okuwa ekyapa kyo wemba nkuwadde ekyapa ekyo nga twalagana nti nze nkuwa kyapa na transfer nenkuwa ne transfer gwe wekyusiza ekyapa kyo genda kyusa ekyapa kyo nange kennyini sinzaagaba obulamu bw'ensi eno simanyi ddi lwenva mu bulamu bw'ensi eno kwata ekyapa kikyuse kizze mmannya go bwe tuba twalagana nti nze agenda okukyusiza ekyapa ekyo nze nkukakasera bakasitoma bange bonna benzize nkolerako ebyapa ebyo bikyuka mu nnaku 2 oba 3 oba kisinziira kubanga munnaye waliwo ebizibu ebiteebereka ebyuma bisobola okufa ku land office oluusi tona naggwawo kisinziira waliwo embeera eziteebereka naye era nfuba okulaba nga sikuvaako paka ng'ofunye ekyapa kyo so nsaba mukyuse ebyapa ebyo abamu baabaguza dda gwe watereka ekyapa kyo n'abalala abaatereka ebyapa ddayoko okebere ku kyapa we wakitereka mu kesi gye wakitereka eyo emmese terumanga kyapa kyo abamu mumanyi okukwata buno obuveera abamu bakikati abamu simanyi bwe ŋŋenda kyogera mu Luganda bakuyita kusiiringa bakuyita kusabika n'olaminenti ng'ekyapa ekyo sirina bwe nsobola kubalaga naye nga wolaba ka file kano n'okwata ekyapa ekyo tugeze n'okiteeka mu ka file kano n'omala n'ofuna oba tugeze stapling machine no stapling n'ogenda ng'oteekako obustaples bwoti n'okisibira muno nkwano njagala okuwa amawulire amabi agatasanyusa ekyapa kyoba omaze okukyonoona wokikwatira okiraminatinze okisabisesabisa oba omaze okukyonoona funa ebbaasa za bulijjo teekamu ekyapa kyo kitereke naye kikebereko osobola okuba nga gomanyi watereka nga emmese zakibba omanyi munnaye tulinamu emmese zino ezitambula naye tulinamu n'ez'abantu ewaka tobeerawo wekka tuyinza okuba twafunayo emmese ey'ebigere nga atwala ekyapa kyo nammwe ababiina mu mannya gammwe ddayo okebere ku kyapa kyo we wakitereka weekikyali olina looya we yatereka ekyapa kyo
gendako ewalooyawo omaze emyaka 5 mukubireko omugambi bunne kanso gundi nsaba kujja kulaba ku kyapa kyange oba mpaako ku kyapa kyange gyekiri. Munnange nabo bantu munnange ebikemo bingi kuba abamu ogenda n'ogula ettaka n'okwata endagaano kanso wo nakolera endagaano era kanso oyo omu gwoteresa endagaano gwoteresa ekyapa gwoteresa buli kimu ekikyo munnange anti kanso wo munnange gwolina kanso wo era buli kimu ekikyo yakimala. Kubira ku kanso wo olunaku olwaleero mugambe mukwano kanso wange nsaba ndabe ku kyapa kyange omanye nti yeji ekiri addemu akitereke. Gendako mu banka mubiwulira mu banka ezimu ze simanyi ze sijja kumenya. Oli n'agenda nga yateekayo ekyapa kye oluusi yayagala okwewola sente yazimalayo bulungi ekyapa ne bagaano kimwa ne yeetoolola ebbanga n'ebbanga toggwamu maanyi tozikiza banja ekyapa kyo paka ng'okiina mu ngalo. Ate wofuna ekyapa ekyo todduka misinde waka kwebaka mbw ate olw'okuba nakifunye. Genda mu Lands Office okole kye bayita official search. Bakuwe search eyo bulungi nga kuliko ne stamp bulungi ekyapa kyo nga bakakasa nti kituufu gyekiri era kikyali kiramu era kikyali mu mannya go. Otherwise oli ajja kujja omuteresa ekyapa kyo otuuka okukyagala agende ku nnasa akubise ekyamangu akikuwe. Gw'olaba ekyapa ate oba kiri mu mannya go genda otereke. Totereka kyapa nga tomaze ekyapa woba okijja ku muntu gwe wakiteresa totereka mu nnyumba nga tozeemu kebera kyapa ekyo. Kwata ekyapa kikebere tokebeza na maaso nti nze munnanga ate erinnya lyange spelling yeeyo kyekino kyennyini kye bampa luli. Genda ku Lands Office oba tutuukirire tusobole okuyambako naye naffe era tetugenda kikebeza maaso era tulina okugenda ku Lands Office tukebere ekyapa ekyo oba kiramu. Ngaba free consultation services ezisinga nzikola ku bwerere naddala ng'ezo bba wabula naye ate wentuuka ne nkusabayo akasente akatono ng'eyo nti oyagala kukola search saagala ogamba ate omukyala yansabye sente okunkeberera ekyapa kyange nange sinza akola ebyapa. Buli muntu abeera ne future ye. That's why ate mbeera ne choice. Wali aveeri nagamba it's okay you showcase my face but tomanyi kiddirira after that. So me my face ugihidinze ate nekira even my voice. Omuntu musobola oli okusobola aveeri nagamba yes me recognizing but you don't have any proof because in the nearby future this can ruin my life. True. So we're not thinking beyond. So personally, I thought beyond. Well, they are very comfortable with showing their faces, but I'm not because time to come, things are going to change for me. You tried other people, like YouTubers, content yes. creators? Yes, nagezaako bangi. Omanyi obeera mu kizibu obeera otaayaya butaayaya. I tried calling. Oli akuwuliza kati oyagala nkukolere ki? God. I won't mention their names, but they are popular. Nagamba kati nze oyagala nkugambe ki? Nze nakutwalayo. Nenga tamanyi the life you're going through, tamanyi ki. I mean, deep down nze nemuba tonyambye. As long as you talk to me. Nongamba yes. Nongamba kino kigenda beera fine tofaayo kakkana. Sina wensobola kuyamba but guma tukoze tutya oba you do talk to me. Nze misozo zinduza wali ebiseera bye nakubiranga nga ndi depressed nkaba n'okaaba. Nongamba ndi busy naye nga mpulira nnyaga kwogera muntu ategeera the situation I'm in right now. Era nzigiraga wampa mukyala sozi era yayogera nange nakuulinga naye nga mpulira fa. Nali stress kuzira n'abantu be nali nabo we nali ndi nawe bangattako naye tuweesaayo ntunakutunzi nengamba naye but thankfully ndi back. Sister, omaze ebbanga ki India? 1.5 years. 1.5 years. Katono nnyo for starters ogenda otya India? India, it was through connection. My friend, sinali simulabangako personally in the first, but there's one friend gwe nali manyi personally nanconnectinga ku gwe nali simanyi ate n'oyo gwe nali simanyi nanconnectinga ku eyantwala eyanteeka mu sente gwe nali manyi yange yandiramu ddeyo nangamba mwanze ngenda India biki nangamba waliyo sente bla 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 ngakugamba nti sente agenda zijja mu kwetunda eri basajja because ye twali nali mumanyi because abantu abamanyi story yange bakimanyi mbuno even in Kampala kinali nkola so era yandiramu amugamba kale
nangamba zingenda gya nengamba waayo kansooka entuuze nniya nesooka ntuuza nniya nembirowoozaamu nakinteeka nenga kale mpa ennamba nje oli gwogambye yakonnekitinga onagimpa nja kwogera naye nangamba kale nenjogera n'oyo omuwala era nanyumiza nangamba nze nkuwa buwi omuntu anaakutwala n'akuteeka mu ssente nemugamba it's okay kati oli nali nakwogera naye 1 month n'alinyirawo nengamba yaddala ate yali akatuuka ate n'asudiya nkola ate jjukire yali yakintandikizaamu ng'olwedde ndiwa ndi Kampala ate ye ng'olaba era kumpi era menta era akijingizaamu ng'agamba nkola ndi fine kiki ngamba kale kyangu ngamba ize naye ate nze we nagenda saamugamba mbuno ngenze paka nakati takimanyi mbuno ngenze nkomye nawo teyamanya nti wagenda India. Yes, I kept it for myself because yali muntu manyinze ebintu ebimu Mr. Soza I keep quiet muntu waba ayogera nnyo there's a way I limit myself towards that person. Nina wenkoma nengamba why ono tasirika kati ye yalina omuzembe no nemba mukole ekintu kyekimu agenda kublastinga buli wamu sharing your photos biki ere kati ndana keeping for myself up to now takimanyi mbuno naliyo nenga ate yejali ate yamala ejane unyisa atenza amala okunsola mu sheet ye bati ntuukayo ngamba kansirike sigenda munyega yamala yekinini nyondo ze myezi 3 naddukayo atenze nezisigalamu ate ye yali mukyala mukulu si mukulu nnyo probably she's in her early 30s but he already ngalinawo ebintu byalagako mbuno she has somewhere to get the money and return back tyavaayo ngamba leero luno mpyomi kati amazo zisulamu nange ntandise okulaba life it's not good the money I expected ntonoko tusige otuse kati otandise oku nga mwage wanatulaba yes I hear see when njogera I am putting a disclaimer silly sure nempulira no bagamba like hotels girls go and register with hotels if clients come in nga betaga babaita ba escorts nga betaga ba escorts so bajamulagamo the profile there is this wagwasi member meet ebyo olabulideko yes webiri wana Uganda yes kachitereza nti ababa well I don't think nti abo bagenda ne bayimira ko street no kati ne wabeera wano betulaba ko street yes kati otuse India wayimirira ku street like no naze nabagambira why don't do that ne wano yes I might be cheap omuntu ayinza okugamba ndi cheap but ate sinnatuukaawo I don't stand on the roadside yes wali abatundu ababeera on the roadsides but for us uchatizi mulimu ku simu on apps yes and see apps zibeera websites libakuteeka you pay that person bakuwa enamba y'omuntu ateekayo ne wana Uganda yes. websites ezo weziri nyingi atekayo ebifaananyi byo most of the times yeah. Abeno bateka ebifaananyi koza omuddugavu omusiye muntu gogenda osiriwalirako guteeka ekifaananyi ky'omuntu mweru biki akutuukeko nonno ne betubalimba bali mubirimba bani bazungu muzungu kali yakutukako ng'olwedde yeekwera okay you come naye omuddugavu kati wano websites za wano bateka yebifaananyi byammwe face no you put an emoji ku face yes okay empanentide you put an emoji so that the person just sees your whole body it depends wali abatekayo nga biri nude half nude or maybe ngayamba it just depends but oli wawe oyagala of course osikiriza nude completely so noteekayo nebakuteekayo then notandika chatting. It usually works for people. Or chatting with your number or within the website? No, your number. Take a number, yo, even the place that you are in. Katibo bajira ku simu yo. WhatsApp. Simu abakuba direct abakola chi just. So in India chewakola. Yeah. Nti already websites zali jeziri. Yes, jeziri. Ate India by the abantu banji. There are so many. Sigama mbuno in terms of girls doing this, but even the country itself is banji, banaye banji. Banji yalinga munyera. Banji kati ogendo sanga munga bakuchatinze olunaku nga like basobola wera 50 enga muzemu nga basatu. Finally
abakutudde deal nga bali nga basatu bali abale kibagana kibati nga tole nga wali wabeerayo nga musumbuyiye nga kusumbwa busumi n'onyiiga bo website bajja access nga tebasasudde no tebasasula bajja access nga tebasasudde wadde 10 kati yenga jego nga jeyo nga kusumbwa busumbuyi ng'onyiiga ng'oblockinga ng'onyiiga ng'oblockinga ng'okoowa nno ogenda okukakana ng'oblockiza abantu ng'olina mu block list yo nga 900 oba 1000 yes nga bali blocked naye ng'onyiiga nekikubira n'onyiiga nakubira just like that ate balemerako obini yange asazeeko kumanyira mukanga ene olaba naffe tubalabe eno muzimesenge staff ne number yo akufuukira ekizibu ayinza ogikuba n'onyiiga n'omublockinga naga ate tanyiiga omwindi tanyiiga n'omuvuma n'onyiiga you leave me naga baby I love you n'onyiiga ogenda okulaba nga munna ekino ekindi kinnemedde nanyiiga ogenda okulaba ate ngaoyo omwindi ate ye yennyini akononeddeyo whole day neyandiza omutuufu omuzzeemu bubi anti oli yakukyankalanyiza tanyiiga kati wafuna room yo bamu group so I wished nga ndowooza muno tuyinza obeeramu like 3 4 something like that atuuka nga tuli 6 in the room in the 2 bedroom house 2 bedrooms sitting kitchen 2 toilets one in 1 bedroom another in the living room kati nga ntuuka awo ngamba okay so bampa room whereby gye basinga okukoleramu the other room it was so big egamba era kali ka room kali katono mbu nkila ntono oba omulesi nga akuwadde ku sente eziwera taswa suspecting ajjukira oba oyingiza omulimu bali abalala balina okwekweka kasita alaba nga muli banja ddayo client watch kasita alaba nga muli banja ddayo he's uncomfortable aleero tomunenya atasobola kujjaawo n'alaba abantu so kati osige ekifaananyi nti ennyumba eyo nayiyo era wagamba you stay alone yes atuuka eri asooka ziku agenda owulira amaloboozi nga bwenyonyi bali batandika okwogera naye nti kasita akuwa ssente ne bategeera mbuno webale nga bamulaga nti omukulu kati nga omaze eddakiika zonga 10 agamba kati bazimuwadde nga batandika agenda okwejjukanya nga muli awulira lyoli agenda okubuuza mulimu bameka my sisters have come they're just going n'olimbalimbawo naye waba kusibye n'abaana dda kubeera bakimanyi naffe mu nyumba tubeeramu bangi. So what was the experience nadala nga wakatuukayo from what we were expecting then reality? So many fights, so many drama. It was so many drama mbakazi. A lot of drama. As in? Witchcraft. Witchcraft? Mu room oba mu house mwabanga bana Uganda oba ba? Na Ugandans. Ngedagala balijo? Kutidde. Batumye omunkuduulu. Okuva ekyadondo? Anyumiza gwako. Emido gyatusooka okulinnya ennyonyi. Ogenda okutuuka ali nga alwe yatumiza dde embugoze. Kati ebibbo biri awo. Ogenda otuuka wali gye tukimira ebintu by the way most of abatumye ebintu e Kampala. Majority 90% liba ddagala. 10% mubeera mundu za clothes something like that. But 90% liba ddagala. Kuloga basajja? Kuloga basajja, kuloga bannaabwe. Omuntu naave eba nange na India nakola gwa kuloga munne. Kutedde. Bakomawo abaana nga bafudde. Majority die there. Kati especially bana abatoloka mbu katasasudde boss. Kati jukira oba ova eno boss kabasinga alina gyakusindika. Agamagende wagundi oyo musawo wange akunazeeko ku ddagala olinye bulungi ennyonyi. So stupidly also go abasinga. I mean nze nagana tonteeka mwoyo. So stupidly most of them go. Kati oli omusawo banagamba mpayo something like that ogende bulungi wonagala tojja tuukayo. Kumbe akubaziza mbu olinnya n'ogenda n'omwejangirako already ayina something of yours. Already ayina something of yours. Basawo abaliyo baba bana Uganda. Abaliyo basawo eri. Eri tewali basawo baabwe babeera eno akuba bukubi essimu. Onida mbadde ndimubuuza nti bwakusindikewo omuntu olina kusaba ebintu abaani oli? Abamira mu Uganda nga musawo we eno.
wait byayogera tonna bakulinnya nnyonyi. Yes, nagamba ngenderako omusawo wange onkimirayo ku bulagalatagala nawe akunaazenaazeeyoko omuweeyo kino bulinye bulungi ennyonyi omanyi munnange ennyonyi ennaku zino bazikaanira abaana kwegamanya kuteekamu that kafiya ogamba owaawe kanaabe kadagala kati gwe naye ogenda oli musawo nagamba mpa kino simaasala ebyoya simanya kukola ki they do that ogenda okulinnya bati omwasamidde eri omugambe sijja zikuwa bagwirayo nno n'eddalu. Yes. Nina wana ennaku zino abadde antawanya ng'ali India naye ng'agambe ndaba yatabuka omutuba. Ogwira eddalu kati majority abeerayo nga yatabuka nga yagaana osasula boosi oba si kyekyo bambi si kugaana sente ze babasaba nnyingi ziba tusaba nnyingi. Kati baali bakusalira million 15. Yes. Million 15 on average like monthly ku nkomerero y'omwezi nga bitambudde fairly kati njogera nga fairly kanga ekitono obeera musenenga mmeka. Ozanno biba bimukwatako. Ngamba nga gwe z'okola kubanga kati osula olina okulya olina okwambala olina monthly it would be probably like 50,000. That would be 2M. Million BA za Uganda. Yes, but nga kuliko rent kuliko ez'okulya kuliko n'ebyo olina okugulako you personally. Naye kati awo omwezi obeera osisinkanye ba client bameka abayinza ovaamu million. Oba obayiribye. Oba obayiribye. By estimating? I wouldn't even estimate. Really? Yes. Because jjukira obeera so desperate to finish her debt. Plus now obeera desperate to have money on yourself, plus rent, plus things that you would need personally. Kati buli sente ejja you would want to put hands on it. Jjukira oba teweekozesa mbuno weewummuzamu n'ogamba why zange I can do anything I want kati nkooye ntudde. No. Obeera ne pressure eri obeera desperate. Oli aba yakuteekamu million 15 aba agamba nti buli mwezi nsuubira bweziti weekly daily oba gwomanyi asaze omalayo. Kati ye because mine yayitabeera nange kati wali ababeera nabo kati ate oba ogudde nze wange yayitabeera in that state ye yansindika busindise kati gwogwa mu mbi ng'oba obeera naye oba okoze bitaano ozimuwa aba tayagala mmanya kati tosobola namulimba omugambe sikoze aba akulaba bw'oyingiza heze mpe zange musajja yaze olusi yamukuchatingidde musajja yakuwadde zino kwegamba zonna ziba ziggwera kwegamba ogenda ovaayo nga ekinene nnyo ekintu kyeweeguliddeko bya pads and shavers. Naye wali bw'ogambye nti omwezi million nga 2 olaze nti kyekitono. Kyekitono. Kyekingi nno. Kyekingi. Yes. Ate ekitono. Ekitono oyinza n'okukola 1M. 1M oba 1.5. Etyo. But it depends. Waliwo n'oba osiraana omwezi mulamba n'otuula. Nga tofunye client. Nga tonnagwamba kazi. Kati mamuulya teri mulimu gutasala. Nga tonnagwamba kazi. Batya. Abakukyunze n'abakutyunize dda. Kikyoyita okutyuninga abakulaze. Nanti kati bakulaba ng'okola gwe bakuteeka wali. That is reality. People might not believe. Nga wogamba Mr. God is real, but if so witchcraft is real. That's what people should know. Witchcraft is real and it is there. Ate likwata. Ayagale tayagala. Olaba sobola n'okuloga pasita ng'alikka kutuuti. Mazima. Bali abayayi baluga. I have never seen witchcraft more than Indian women. Abakazi ababeera eyo banange baluga. Bannayuganda abali e Buyindi oba abayindi abali? Bannayuganda. Ugandans there. Nze ngambye ankulabe ng'oyingiza emirimu. Olaba oyingiza mulimu gumu ne gumuluma. Ogenda okulaba wiiki ejja nga lituuse. Lituuka buli wiiki. Abantu bewalimu oba environment y'Abannayuganda gye walimu baali bantu kikaki nga basomyeko bw'otunya bwe baba banyumiza ku background zaabwe ekyaddondo nga bali batya? They were all illiterate nga balina bye baakoma because bonna baali mothers and I was like yes mwalimu abato so yali talina ndowooza kid
ate ndoze banda bampulira nga njogera like English, most of them thought mbuno baneraga, but ekintu nebagambira I'm not good in Luganda, sisobola ku prolonging my conversation mu Luganda neggwayo. So jealousy was there because atenze nafuna abantu abali little bit corporate who were there for me. Gama nafuna abasajja abakuluko nga ye talina kyayagala. Nagamba no, I just want to be with you. Now twala out or spending the weekend there. Nenga tena kyakweseza. In India? Yes. Nenga muyenda atenga ali corporate. Nagamba no, I just like your attitude. Njagadde embeera zo, onsanyusiza. Najali, jabali. Yebali. Nemaze onsanyusiza. Kuzinzi gwe nasookerako noza nali nakabeerayo a month ne mufuna. It was 3 weeks ne mufuna. Manze nkwagate wagazi kali bagenda kulaba nyingiza mu hotel ezebbeeyi. Anzunziza ndi wano. Emmere sikyalya waka saabina aba ordering la food. Abakazi balabituka. So batandika mpola wafuna omugagga kajjukira yamaze emyaka gye 5 tamulina tamufunanga nako. Ovudde eri omwasamira mpuno you have someone. They are just full of jealousy. Naba afuna sente ye just abera jealous. Ate ekizibu kyaffe Abannayuganda tutwagaliza. Niwe kiba ki tutwagaliza. No, omuntu nabeera India nabeera mulimu ogwo myaka 5 ali buyindi. Ejo mitono. Waliyo abamaze emyaka 15 n'abiri. Kati ngoyo bwa amazeyo emyaka ejo aba teyazaalirayo, nazaala muddugavu mu Nigeria, manyi batera okuzaala mba Nigeria. Yazaala mu Nigeria oba si kyekyo nga already yali bano aleeta bawala atalina kyakuze eno Kampala nga ye kati eri yafuuka nsi ye gyali talina kimuzza, talina motive yonna, abeera eyo okwogera ku ssimu kudda ojjukira the data is cheap, the food is cheap, kugamba ogula emmere nga food, yes, it depends how many you're staying in the house. Kugamba ogigula n'emalamu ebbanga, it's just that we mubeerako nga muwerako babeerayo abalina appetite yaabwe. Ye agenda jirya anti mustaddeko mwenna ye agenda jirya until weggwawo mu drinks ng'ebyebisaawa abakazi baba babeereyo nga bavaako akeera ku mmindi ye. Kyangu okusanga omuntu ali mu bulamu obwo bwe butyo nga takozesa kitamiiza, takozesa kiragalalagala kyonna. No, it is hard because first of all abantu betubeera nabo tetubalinamu feeling. Kati nze ngenda kuddako nti ontandise okunkwatirira wali oli aveeri nga ng'olabira ddala alabika bubi naye nga sente ozaagala. Kati ate agambye nkisinga nga toyinaamu wadde nga lwaki toteekayo ecupayo ya bbiya. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba, edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Era neebuuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki? Waliwo kkale ezinyumira ebifaananyi, nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwoko entebe nga ngikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 9402 kanjiddemu 0705 kagamu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini.
ali ng'osooka n'weekubyamu ogamba ayambalako ekintu ekirala kati buli muntu kati eri wali abakozesa wali oli nga yakozesa wiidi ye oli nga akozesa enjeru cocaine oli nga akozesa beer cigarettes kidepending wali oli nga akuwa mindi ye kidepending but with your experience kati omulimu guno gukoleddeko ekyaddondo then nogenda okolera India bantu kika kyabatera okwettanira abantu bwe batyo oba service west married men yeah like for real yes majority of them they are married men what are they up to kino kye baba banoonyezaayo happiness bakola exploration nange simanyi nabatu explaining iji otegeererawo kati waliwo babeera naawe oli ng'omulabira ddala emyaka gy'alimu alina kubeera married wasi ekyo ng'omuntu yabutunuulizi n'ogamba no you should be married oba si ekyo olina gamba nze I'm married wali olina jja n'agamba I'm married but my wife kyona kino takikola so I just want to try out okulaba ng'okimukoledde n'akomawo. Do you ask them lwaki oleka mukazi ono gye wange? Nze nkubuuza nkwekalizaamu. Obeera mubuuza n'agamba naye abasinga bajja abakyala abafumbo bano bakiwuliriza baba baagala bakazi baabwe. Gwe talina gy'agenda kukutwala n'eweemoola oddamu n'obikola n'obimalayo. Naye nga just lwakuba there are things omukazi by'atakola ate by'ayagala. So ekizibu abakazi I'm not talking out of experience because I ain't married. Naye ekizibu ky'abakazi mbu agetinga married aba alabye ddala omusajja kati amufunye talina kirala kyalina kukola. They relax. Kati aba alabye ddala ne weba ali in terms of sex akola position ye mutayagala mmanya. Kumbe bali abasajja bo baagala kiri kimu. Kati gwe alaba nga tokikola. Trust me agenda kinoonya ewalala ate kkiriza agaana bakifuna ate mba wala abanyirira. Kati fuyinza otulaba nga twaggwawo naye akifuna mbawala abanyirira nno ddala n'akifuna n'akomawo nga naye ng'agambirawo togikuba eyange don't call me njagala mukazi wange saagala abitegeere we mba sikusindikidde message tonsindikira we mba sikubidde tonkukubira najja n'akulaba once in a while naye nga mukazi we waka ne wagikuba abula okukwata emimwa n'okusoleme kubanga oli naye mukazi we n'akuba agikwata aiza n'okukunyiga emimwa osirina tossa na kussa nalabya ddala n'okussa abakuwulira eri ate ddala omuyindi nga ayagala mukazi we balina laavu baagala bakazi baabwe jaswa kuba benziye ate ajja n'agamba mukazi wange tankola kino mukazi wange takola kiri kati abo abafumbo bogambye nti batera okujja nga bakozesezza ebiragalalagala myengenge kati abafumbo batera okujja nga bali soba ye abaguggulira g'okyamuke because webeera high ate waliwo vibe gy'oba oteekawo oba toswala oba tokola ki you can literally do anything he wants kati ye abazze agamba nankubuuza onywa mbwe kale naguggulira oba si ekyo ye nanywa ecupa yeemu gwe n'ofuna that urban excitement n'omukwera kyagala n'agenda kati ye gwe n'akutegeera gwe oli wa mwenge buli waggulira omwenge you go extra miles. Kati olazen that is the biggest percentage they are married people. Married people by percentage basinga. Yes. Then these other categories bavubuka bato nakachere asumbwe badera tusumbwa busumbwe kati yaba olusi wabaza abera serious basi kyonga yagala kusumbuwa nga yagala just kusumbwa kukolako no fuji wali wabazanga yagala kukuba bukubi yagala kukuba wali bakuba yagala kukuba bukubi kukolako fujo anti omuganye kati atawe asobola kuchatinga nagamba nomukiriziganya sente batuka nagamba teziwera omugamba gifulume abulo kutuka kazi by principle it is money first money first kati atuka ali no munagamba nina zino nogimufulumiza fuluma tena ayagala okukola kwefujja ebya serious waliwo bakuba basi ekyo wagenda bwate ennyumba n'agyonoona kajukira ennyumba webeeyo yonoonese mbupo agisobola okuyitira bapoliisi kajukira mubeeramu bangi ate ogenda okukkakkana nga bano bagamba omusajja oba omukwerako bwereere gw'amanyi totwonoonera nnyumba
Ekibayita okwonoona ennyumba. Ogimazeewo. Totwonoonera kidansolo genda omwana yagala kwonoona kidansolo nze ngenda ate ganda omukolako bagenda kukufulumya gwe kennyini banno bakufulumya ate olina gy'olaga. Temubeera mixed nti kati bano Bannayuganda, bano Banyarwanda, bano Bannakenya. Ate abayiza bwe Abanyankole munansonyiwa bwe babeera ng'ennyuma mulimu Abaganda tebakwatagana nnyo n'Abanyankole n'Abakiga. Era Abakiga beefuna bokka balina nnyo bakyusa nnyo ebigambo in houses most of the time. Si mbubi, but that's the thing. Era osinga abeera Munyankole Mukiga batera okubeera bokka n'Abaganda bokka, then other tribes. Abaganda bayingira nnyo other tribes naye Abanyankole western tribes ezo zitera okubeera zokka. Associating nnyo n'Abanigeria, these other countries. Abanigeria bagamba Abannayuganda balogo. Kati otandika oti ate naffe tukaaba Abanigeria balogo. Kati obeera awo mixed Omunakenya naye agamba Omunnayuganda mulogo. Kati wejjo wetubeera. Kwewalana bajja ne bajja. Beewalana. Ne bwesanga mukubo n'owulira ka accent embuno Omunnigeria. Inonkula ate Abannayuganda. Omunnayuganda azazeewo okuwalana. Ogenda okuba beesoozaamu boggo. Anti babayita baboggo. Yonna boggo. Nigeria naboggo. Kati esente zina milioni 15. Yes, in the stories emabega twakizula nti omukazi yali yakuteka mu sente wamala osasula milioni 15 ate yayongeramu endala. Ziri wali ozimaze mu bbanga ki? Aziyibira kumpi omwaka nenyingira ne muguno. Nayingira ne muguno because we are months nampulira nkuyi. There are months when natuula waliwo omusajja yansasulira rent, that old guy. Yansasulira rent for like 3 to 4 months. Nampa emmere agigula ate jjukira emmere because my appetite was quite very long anywa nnyo. Ebiseera singa agula whisky oyo. Nentuuza nniya. Nazinsaba ne mugamba sikola. Because I was tired, I was fed up. Ate nga nali namanyira kwekwesa mbuni wesikoze, I'm good off. Nampulira nkooye. Nejjusa ekyanyingiza mu nsi. Nengamba katwaki dava e Kampala. Azimpeeka yazintuma, ze yanteekamu zaggwayo. Zikutuma mukwana. Kwegamba era. Ziri zimaze okuggwayo. Nga tezinakuggwayo era. Gera kukubira amasimu. Nandijjukira ddala kinene nnyo akuteekamu nnya. Ekinene nnyo input ye. Yes. Ate nga toyina nakatabo. Nga toyina nakatabo. Bw'oba olina akatabo ekinene nnyo that is 30. I mean 3. 3 million? Yes. Nagamba ogenda kuleta milioni 15. Kati nezange entono mukwana. Zentono? Zentono. Asinga batandikira, in other states batandikira mu milioni 3. Ate ng'ogenda zizino zisasule. Milioni 3? Yes. Agamba nzaagala nate nga taginika. Olyoka ogaba. Olyoka ogigaba, ogize abakulangira yalaagi. Abo gwakolagamba ng'oli mugazi n'omubuuza kati tomanyi mulimu gwenkola. Tobeera na budde mbu bwakwefaako. Tobeera na budde mbu bwakweddaabiriza wansi mbuzzeewo. No. Era bagamba nagamba wali oli mugazi n'omugamba kati n'omuntu yatunzino gakalaba nno. Tomanyi mulimu gwenkola. Oluzungu lwe lufu gwe wezooba kale ate wogwa ku munno nga talumanyi n'ofenseko. N'ofenseko n'asooka lufijiti ng'abo wegamba. Business at some point. No, ng'oseka buseka. Ne sister nkuwulireyo ki bano abatakulabye bo kambategeerere. One, nalowooza nnyo ffe tubale twogera even on video calls. N'ekyali kimbotheringa with experience ne wempita abaana Bannayuganda ababa beetunda ekimu ku byensooka okulaba ekiri common ku bo kwe kweyerusa. Kati nagamba nti newankubadde filter ate simanyi yo filter ekuma muntu mu kala ye. You looked so natural. Kati even on seeing you physically so natural. No wadde walogamba nti okwatemuuko ku kizigo bwoti. Then mane mayita abalabi like it's the order of the day. And like you so natural. Why? Kati okweyerusa okuba by the way especially Indians bagala nnyo omuwala nga mweru nnyo
babeera nnyo ne wabeera mubi mu face naye nga mweru akyamukamu aya kati bw'asobola okuleka alina agamazi nyagalo y'omweru kati tola nti baali bakwaut competinga nnyo nga yes nanti kati nze ebiseera ebisinga bakyanvumyanga because ze muntu by the makeup artist professional Really? yes professional makeup artist you know what you get ndi professional no binasome makeup artist yes namutandika noza mu 2018 2019 naye siani simukola ate ne kati simwekolako naye ng'omukola bulungi ku bantu yes era oli wampa products mukola bulungi naye era newe nagenda mu ennyumba nga bangamba yo naateekolako because nze muntu yali yeyambalira ne short ey'ekisajja nenkima omulimu nga nti omusajja azze because jjukira oba okima omulimu olina okupampinga yo boobs up kyoyita okukima omulimu ku mulyango anti oba oyingiza omusajja bakuyita okukima omulimu anti ogamba yingiza kabizi kabizi nagamba muveeyo nyingiza kabizi ate oli abatawulira bigambo tabyewulira nemusooka ne muwunya ebiwabo abeekweka mu ntebe abeekweka mu kitooyi abeekweka mu kina kugamba abalaba kankozesa ekigambo ky'okunona omulimu abalaba banona omulimu bajja banadde muno busamino nanti kati jjukira omanyi kyetukola ennyumba zino tezibeeramu light zino eziri bright tuteekamu eziri ddaka nati akwekangira ku mulimu nagamba si yegwe jjukira tugaba bifaananyi bifu mugaba bifu ani gwowe ekirirwiru eri tukuwa kifu kati gogenda otuuka ng'osuubira Kim Kardashian ng'osanga omuguya ku mulyango anti gwewedda gupapa lipstick yasaze eno kam ogenda osuubira ekijujuru tukozesa bifu by the way babikozesa nnyo Instagram gena ali ku Instagram nojjayo ebifaananyi ebinyirira nanti byebiyita omulimu kati oli wabeera mweru akozesa ebifaananyi nga byeru kati nze mi personally nisiba akozesa bifaananyi byeru because I was dark skinned ate nali saagala kubeera pretender because ga amazima bonna be nalimu baali beeyerusa but even here Uganda ne Uganda wana bali Uganda abakukola ndaba beeyerusa yes baagala brown thigh but nze ekyo kyagaana simanyi lwaki I just can't bleach I just love the way I am kugamba ndi comfortable ndi neno za abasinga okweruza bana babeera ku streets nedda nabo ku kitimba bennyini beeyerusa neyeekuula kati nzirawo ne ŋŋamba because yes weeyerusizza ssente oba ozifuna nga zijja time egenda tuuka ng'ogwo omulimu ogukwe you can't do it anymore ekizigo kyogula kyasatu kyana how are you going to maintain yabbeeyi bamira n'empeke ate abayindi abamira empeke because z'empeke gye ziri ate ennungi singa nali njagala okwerusa nandimiza empeke but oba si kyo nenneekubya empiso but I didn't naye era agenda okwerusa jjukira otandikira kalayisi genda oyambuka ebbeeyi akalayisi tekakkolako n'oyambuka kati otuuka ekiseera bizasozi nga oweddeko tukyetunda ekizigo kyoyita okuggwako ketosobola beera mu guno omulimu Mr. Sozi still eternity you have to settle waliwo otuuka n'owini bana bakazi bwakwekaza bwekaza neyeekaza n'agamba nze sikyanako love mikwano everybody needs love mukama yakola kiri ekintu nga ye love you can't tolina gwosobola kugamba mbunno lwaki niwabeera mukazi mukulu love is love that's the thing I know about it weyini weyeekaza ddamu bakumenya leero ng'ogwana eri ofuuka zekisi birangirangi ovamu eno woddamu eri ovamu eno woddamu eri obeera kasadoliini obukambikebe but kambuze with your experience ekintu kino is it addiction enjoyment money you get addicted to money yes the more you get addicted to money kati osooka kati obwavu ebukulumamu inokola luli wakola ya 5 ugamba bwavu bonnuma kanzireyo oyiriba ate mistakes basinga gye tukolera ddala that's when we get sick kigamba ekintu batosobola kivaamu permanently but you have to get someone nakikujjamu mpola you can't force it
Tosobola aveeyo n'omuntu n'omugamba nga ogamba omuntu omujje mu kyalo. Osobola omujja mu kyalo but tosobola mujja mu kyalo. Kati kyekimu on the street. You can get me off the street but you can't get the street out of me. That means you have to give me time. Kwegamba nze alina okwekuba mutima ne ngamba naye omanyi waba musajja mbeereddewo mu kino w'ekiti. Musajja mbeereddewo mu kino w'ekiti. Kale let me say for a starters, Mr. Sozi. Mami ambeereddewo mu buli kimu. Kanasooka ne ndirowoozaamu ne ngamba nzire ku kitimba nkoleyo ka ssente ndi mwavu. Naye ne mbirowoozaamu ne ngamba omukyala ampa buli kimu. Kiki kyenzunga nnoonya kati bw'enfuna obuzibu obulala. She's doing everything. Food, drinks, sina kye nasaba mami n'atakimpa. Tewali. And the exact amount buli kimu yakinkolera. Bambuza n'okumbuza where did you get the money gw'atakola? Because bagezaako n'okumpa emirimu gye nnali. Ne bampushinga ne baleeta omulimu ne bangamba oyo omusajja gw'amuzina ne mugamba nedda. Sajja ne mutwala ne mugamba no. Si gumu si ebiri si esatu. Ne mugamba no, nansonyiwa, I'm not going to do it. Sajja n'angamba no, I'm going to pay. Ne mugamba nansonyiwa. Sigenda kukikola. So it is money. Yes. Nti abaana bano nedwa kwanti omulimu ogwo gulimu kakaalukana kubanga ndabanga ababa baagala oba omulala yabigambye nti it is easy money. If it's money lwaki tozinoonyeza awalala? Nga tozinoonyeza ewalala. Mu bitali kukozesa mubiri. If it's money oli agamba sente nyangu za kufuna mu mulimu ogwo. Si nyangu muganda wange kuba amagulu gakuluma. But truth be told, it is not easy to sleep with multiple guys. Omuntu alowooza. Ate sigamba mbu naffe tuba twayagalidde. Kati nze omuntu asobola okunsanga n'agamba omwana ayogera bulungi oluzungu yakitabikira yasomako. We tried. I did my best. Looking up for jobs, ngezezaako kino ngezezaako kiri. But everybody alina engeri gya trying. Waliyo oli yakiyingiramu amangu, but for me it was the situation that I was in. Ngamba, you know what, sina any other option. Ate we natandika ozikwatako ne ngamba okay. Ngazijja. Yes, ngazijja. Nga tonnagwa mu mbi. Bw'ogwa mu mbi n'ogamba naye lwaki siri esonyiwa. Ate bw'ofunayo akaala ne kabaluka n'ogamba akati nzizeeyo. Naye ddamu n'ogwa mu mbi gye bakubidde n'ogwa miwunyo n'odduka. N'ogamba kati siddayo n'otuulamu ennaku zo nga bbiri. Ebukuluma n'oddayo. Kati it is addiction of money kwegamba. Omubiri guno tegutuuka kubanga gulinga ogwalaluka ogutasobola kubeerawo gumanyire musajja omu. Mbadde mbuuza kiri addiction ng'etuusa eri mu mubiri nti omubiri gwamanyire okusinkana bodies ez'enjawulo. No, mpozi ng'oli ye ayinako ogundi ayina kaliro. But if it's not that, wali abafuna by the way, nafuna gayi ye n'amwagala. Yagala falling in love, but ekizibu ekiriwo guy waba akuggyemu kyemulimu. Kibeera very hard okutwalira that stage of love. Kwegamba kimu bibiri. Niwaba akwagala ayinza olowooza you're going to go back and do it again. Niwaba akusimye n'agamba mbu obakye. Aba alowooza mbu nno tositakumalisa just because you've been sleeping with a lot of guys. Haitosobola mukakasa ne kuba n'otosobola kwennyonnyolako buli ssaawa. No baby, you are good. Kuba era tulimbanga. Kuba nebe tubeera nabo tuyo olimbanga. Hey, you're good, you're good. Mama mu India sinalaba alinga gwe. Era tubeera ate bonna bye tulimba. You just make noise kumumatiza. You're good. Kumba oli kuli osinika manyi nga kabula details ono musiro. Ate ngolo yakuwadde nnyingiko. N'ava olonga n'obubalabalamu ne bwoti. Addanga. Atabo tebadda. Naye gino emiguu ye gikumalirako time jidda ne gino owulira obusungu ngo. Sente nyingi zojjukira okujja mu muntu omu India. Zalinga meka? It was 1 AM. Is that one? Ate no, by the way, antwala for vacation. And he was white. Yes. Ndi muzungu. Antwala for vacation. Ate ekinene nnyo nzoza yankwesa emirundi ebiri. Whereby I was there Friday, Saturday, Sunday, nenvaayo Monday. Naye yankwesa emirundi ebiri. Avaayo asigambwako. Noga guno gwe mulimu. Abo tebadda abo. But you look so innocent. Oyina emyaka emeka kati?
24. So innocent. Era abamu bakuba nti abamu tulina approaches efuzanjawulo kati naye omuntu otandika n'okutya buli muntu olaba omuwala like you look so innocent kaana kamami kaana kaddadye planned kid planned kid yafa planned kid yagwawo ennaku ya lumanzi tenumangako ennaku ya lumanzi wa planned kid nabo banamu and they even n'abantu abamu bensinkana up to date bangamba no you're planned kid biki when I talk to them baba loza life is good I'm still because sigenda banyonyola mbu my parents are no more bachi lezo wemba ndi n'emikwano nsirika n'enseka loza everything is good because nze muntu I don't like I don't find any reason why I should cry. Nkabi nkoye Mr. Sozi hemanya maziga nakaba especially in India natukange kisera ngampira nakwatako n'empeke samanya because I was taking pills that are for headache Lucy taking her for headache nyati nywa nnyo namire empeke yama mukamu banfanfe ngampulira koye nkwata glass n'enjasa nimbira nga njagala kwesala nkwata akambe nova ku muntu mbu nova wakowa Mr. Sozi I'm not going to lie nze ndi smoker apparently nyizo kuba active smoker and nyizo smoking but nenkwata basigale but ngachayako muliro ne muteka but skin nenga ayocha ene muteka kwera n'enkovu kyasine zino nayocha nenga nkulaga ndi wind ntunati I was staying alone at that time nanjo changa na stress zange enkovu njijukira kwacha ninga nabadde eyocha zakale ova ku muntu mbuno nywedde ng'eccupa nnya nenneebaka enga nebaka only for 2 hours nenzukuka nenziramu nenywa nenzukuka ku mwenda oyo mwenda 10 zo it was always the must era nga nina okusulamu ne beer fridge nenywa eccupa emu kumakya ssaawa emu bbiri bankedde ku ndala kati ng'olunaku lulweteti nga wemba ndi mwavu nnyo nga nina okumanya kati n'okunywa eccupa nga nnyo basita awo bamwavu mba mwavu nnyo oba olinamu wemba ninamu mba nina okunywa eccupa zaye nga 10 mu 24 hours. But surprisingly, shockingly, you look a proud Muslim. Hey. But a Muslim and boozing, that is abomination. I don't know for bizibu. People with it's hard for us. Me, I don't know about others. I want to do bizibu ate they take us for granted. Kugambo so chinyumiza omuntu ate nachizere kati for me on my case buli muntu ayinengera handling ekizibu kye. On my case at least ntamiramu nenebaka than washing endali nenkunyumiza omuntu nagenda eri nate nanjogerako. I rather drink and sleep. Nenkaba maziga gange mu kisenge nkera nosanga nenga sangula nekugamba amoke. Nenkugamba bulungi nyamo. Kirachi mba nkunyumiza ekyo tulina mikwano. We are not friends. It's very hard okusanga omuntu mbunno kuba mukama yatukweka emitima senga agiteka kungusenga twetema temadda. Naye bwekyo bwetuli kati nze I rather drink. Abantu bagamba nti ofaana kalo nantongo.